Webale obuweereza Patience. Mukama yeebazibwa abooluganda. Haleluya. Wa youth tuwaniza mu kampu byagenze biti eyo abagenze. Abadde kika. Gakyali mabaga ekyo kitandise. Ndowooza tugenda nga tujja kuteekako essira nti ekiddako era kyojja kuba nga kisingako. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Yeebaza Musumba ne mukyala Musumba abakitaddemu amaanyi. Eraba nti kyabise ate ndikyabika bulungi. Haleluya. N'abaweereza bonna ababaddeyo mwebale nnyo, mwebalire ddala ogw'omwoyo gw'okuweereza. Amiina. Era tukyagenda theme yaffe y'omwaka guno ya bunnabi. Mukama yeebazibwe. Era wiiki ezo eziweddeyo Musumba Joseph yatulungamiza mu kigambo kya Katonda nga tukwagagana ku kigambo ekyambalo. Ekooti ey'obutukuvu okyagiina. Tulina okulaba ntutambula mu kyambalo. Ekooti yaffe tituteeka wansi. Buli wetubeera tulina nga twambadde amafuta, nga twambadde obutuukirivu, nga twambadde okuba nti tuli bantu balamukufu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nga tuli bantu betawaaze. Kyokola ng'omanyi nti Katonda yali ku ntiko. Tokola bintu mafuukule wadde oli bwomu wadde oli wekka, kubanga buli w'oli Katonda abeerawo. Yusufu yandibadde nti yandikikoze muka Potifa we yali amuwadde ekikemo, yandigera nti n'akola nti kulaba nti nkola ekintu bwe kityo ekinagootaanya obutuukirivu. Luka misinde. Mukama yeebazibwe. Era ekiddako ewiiki ewedde atunga mu kigambo kigamba tulina okubeera connected. Era kuva dda nadda okusaba kwe kutuwa omukutu ogutalina waya. Mukama yeebazibwe. Kino emitimbagano emiranga kinaba y'amasimu ffe ng'abasikiriza tulina omukutu oguteetaagisa waya. Kwe kusaba. Mukama yeebazibwe. Okulaba nti buli wetubeera wenna tuli connected nani ne Katonda. Buli wetuli in touch n'oyo yatutonda, kubanga awo wali amaanyi. Bw'oba ng'oli ku lulwo kiba kyangu nnyo okumegwa ne mulabe waffe. Naye bw'oba nti oli ku maviivi go osaba, obeera ng'oli connected nani ne Katonda. Ate Sitaani eyagobebwa mu ggulu wadde ali wano ku nsi tatusobola okututuukako, kubanga endagaano n'embeera yaffe eri kumu ne Katonda. Olwaleero tugenda kweyongerayo okulaba obunabi mu Bayibuli. Mukama yeebazibwe. Bino bye tugenda kuyita mbijja kuba mu bwangu tubanga njagala tulina ebyokusembera. Ate tulina n'okusabira abo abalina ekintu ekibayayanira okulaba nti Katonda bakwatako omwaka guno. Mukama yeebazibwe. So omubigulana tutako leero tujja kulaba obunabi kyekiki. Bayibuli egamba ki ku bunabi? Obunabi bukola butya? Obunabi bubeeramu ki? Ate obunabi bugamba ki? Nitukomaawo nitulaba ate nitugenda ku kikompe, kubanga ekikompe kintu kya bunabi. Mukama yeebazibwe. Buli bwe tusembera tuba tunyweza endagaano mu musaayi gwa Yesu ne mubiri gwa Yesu. Kiba kisalawo ebikolimo n'ebikoligo ebijja ku ebyo bye bajjajja baakola nga basamira. Omuntu bw'agenda kusamira wabeerawo okusala enkoko oba embuzi. Oluusi abamu basamira
ne bawongayo abantu. Ebyo byonna bireeta ebikolimo ku ttaka n'okubika. Naye bwe tugenda ku kikompe endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwe, yeetutaasa. Mukama yeebazibwe. Kati olwaleero omwezi nga gugwako, twagala gugweko nga tumanyi tunywezeza ate bupya, tudaabuluddwa bupya nga tunyweza endagaano omusaayi gwa Yesu. Mukama yeebazibwe. So obunabi kye kiki? Obunabi bubeera bubaka okuva eri Katonda nga bujjewo abantu nga buyise mu nabbi. Kirabo kya Mwoyo Mutukuvu. Ate tulina tikikontana naki? Na Bayibuli. Obunabi bwe bujja nga bukontana ne Bayibuli, kiba kiwaanyi. Kubanga tuli mu biseera abanabi bangi abafufutuseeyo nga balina amafuta amagatirire, amagategate. Agenze eri neeno, agenze mubasamize, n'atandika okuwa ekigambo ky'obunabi nga kikootanye ekigambo kya Katonda. Bw'owulira obunabi ng'oli mufumbo bugenze ewa nabbi n'agamba, Katonda angambye omukyala gwe wafumbira si wo, yakusiibye mu bwavu. Eyo kiba kikootaganya ekigambo kya Katonda. Oli mulenzi, oli muwala muvuka, ogenze ewa nabbi n'agamba, bwe weegala kugula emikisa gyo, nina okusooka okwebaka naawe. Olina okudduka oyo omusamize, naye ng'ali awo nga yeesimbyewo nga ki? Nga nabbi. Kati ekigambo kya Katonda obunabi bwa Katonda bwe bujja nga buyise mu nabbi, buyina okunyweza ekigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Bayibuli obunabi bwonna obuyita mwe buli mu kigambo kino. Ekigambo bwe kijja nti Omwoyo Mutukuvu angambye bw'ati, ate kyagamba nga kikoontakana ne Bayibuli, ogwo guba muzimu mulala. Njagala Musumba atusomere mu kitabo mu Kubiikulirwa 19:10. 19:10. Kubiikulirwa. Ensonyiza okuba nga obiikudde. Yokaana 1:1. N'aŋŋamba nti tokola bw'otyo, ndi muddu munno era ow'omu ku baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Sinza Katonda. Sokokomaawo. Omuntu yenna aleeta obunabbi ate n'ayagala omusukulumye ku Yesu, omusinze, omuwe ekitiibwa ekisinga Katonda, obuba si bunabi bwa Katonda. Nabbi alina okuba nga akulungamya ogoberere Yesu Kristo. Alina okuba nga akulaga ekinagambo ky'obunabi kyonna ekijja kirina kuba nga kikuza ku mulamwa gw'okusinza Katonda. Kiyinza kuba nga kigambo
nga kyamaanyi nga kigamba bw'oba tokoze bw'otyo ojja kufa naye nga kitegeeza ki ove mu kibi ode eri Katonda osinze Katonda. Era ky'oba olaba malayika ono yagamba tonsinza nze, sinza ani? Katonda. Buli kigambo ky'obunabbi kirina okujja nga kitulungamya okudda eri Katonda, okutereeza ebyakyama oba okunyweza omulamwa gwe tuliko. Oluusi wabeerawo okubuusabuusa naye kyenkola kituufu oba si kituufu. Kati ekigambo ky'obunabbi nikijja kyokola kituufu, nyweza, genda mu maaso. Naye oluusi wabeerawo nga lukyamye, ekigambo nikijja eryo ekkubo ly'otwala likutwala geyeeno. Va mu kubula beeno, kiba kitegeeza ki? Ode okukomewo kusinza ani? Katonda. Eba n'olaba Yona bwe baamusindika Nenevi, ekigambo kyali kikambwe. Katonda agenda kubasaanyaawo mwenna ebibi byammwe bisukulumye. Naye kabaka bwe yennenya ebibi bye n'agamba katusiibe, ekitukoze kibi nnyo, Katonda n'abasanyuwa. Era ky'oba olaba nti ekigambo ky'obunabbi bwe kijja oli mu bwenzi ogenda kufa, tekiba kitegeeza nti omusango guwedde, tukyalina ekisumuluzo okudduka olumbe. Ng'abalokole tulina ekisumuluzo ky'okwenenya. Mukama yeebazibwe. Obunabbi bwe bujja nga bukambwe, si kyekiseera kya kudduka kanisa nti ekanisa ebigambo bikambwe. Obunabbi bw'ekanisa tibunsanyusa. Obunabbi bwe bujja nga bukambwe kitegeeza owabye, olina okwenenya. Mukama yeebazibwe. Owenenya ofuna ekisumuluzo n'odduka omusango gw'okufa. Era ky'olaba nti ne Yokaana bwe yafuna kino ekyokubiikulirwa, malayika yamugamba tosinza nze, sinza ani? Katonda. Era mu mwaka guno nga tukutambuza, twagala okusinza kwaffe kube kwa mutindo gwa waggulu. Mukama yeebazibwe. Tube nga Moses bw'oyimirira ekitiibwa kya Katonda nga kirabikira mu ffe, kubanga tumaze ekiseera nga tuli mu maaso ge. Bw'obeera oli mu maaso ge, ovaayo oba ofaanana nga ye. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Musumba yongera osome. Kubanga okutegeeza kwa Yesu bwe mwoyo gw'obunabbi. Kiddemu ekyo. Kubanga okutegeeza kwa Yesu. Okutegeeza kwani? Kwa Yesu. Kwa Yesu omwoyo gw'obunabbi. Era bw'olaba mu Bayibuli kuva mu Genesis, mu lubereberye kutuuka mu kubiikulirwa, Yesu mwali. Mukama yeebazibwe. Mudungu Yesu yali lwazi olwavangamu amazzi, olwavangamu emigga, abaana ne banywa, abadde bafa enyotta, ebimero njibewera kubanga ye Yesu abawadde ki? Amazzi. Naye era bw'olaba Moses wadde yali akoze birungi nnyo, bwe ajeemera Katonda nga strategy ng'ekyuse nti eby'emigo kati biwedde, kati bigambo. Wulira n'ejjinja lijja kuvaamu amazzi, ye ng'amanyidde ki emiggo, n'akuba omuggo, omusango ne bagumusalira. Togenda kutuuka mu nsi ensuubize, bwe kati ebibyo bikomyewa, naye ojja kugirengerera wala. Kyoba olaba nti naffe nga tutandise oku operatingira mu bunabbi,
tulina okuba beetwawaaze abawuliriza, kubanga ekikatonda kyakoze leero enkya ayinza okukisuusa, yamanyi kyayagala kukola ku kiseera ekyaliko. Kyoba olaba nti obunabbi bulina okuba nti tibukootaganye ekigambo kya Katonda. Haleluya! So Yesu Kristo y'ensubuko y'obunabbi, kyekizampu ky'obunabbi. Yesu Kristo, obunabbi bwonna bulina okujja nga busukulumya Yesu Kristo ne Katonda. Amiina. Yokaana, I think tutandike ne Yokaana 1:14. Yokaana 1:14. Then tujja kugenda ku 1:1. Kigambo n'afuuka omubiri. Ekigambo nikifuuka ki? Omubiri. N'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye. Ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa mu yekka kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Ekisa n'amazima birina okuba nga bitambulira mu bunabbi. Obunabbi obulimu obulimba n'okwewalampa, nze nnabbi asinga ku nsi kuno, tiwali nnabbi akola obw'obunabbi okunsinga, eyo kiba kiwaani. Kubanga nnabbi asinga bona ali omu, ye Yesu Kristo. Ekyali kigambo kya Katonda, ekyaleetawo buli kimu kyonna kyonna, ate n'ayambala omubiri nga ffe, n'abeera mu ffe, naye talina kyekulimo kye yakola. N'abeera kikolimo ku lwaffe ate nga talina kikolimo. N'afa alabe nti ekyo ekyajjawo ku lw'ekibi akisazaamu. Mukama yeebazibwe. Tusomera Yokaana 1:1. Yokaana 1:1. Ku lubereberye waaliwo kigambo. Kigambo n'aba ewali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Era kino it's emphasizing kyengambye. Ekigambo kya Katonda kyaliwo mu lubereberye. Era obunabbi bwe bujja bulina okuba nti bunyweza kigambo. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kati obunabbi bubeeramu ki? Obunabbi bubeeramu ekigambo ekivudde mu Bayibuli, oba omuntu nga bw'agamba Katonda agambye bw'ati. Ekiddako obunabbi bulina okubeeramu okuvuunula. Oluusi omuntu ayinza okwogera ennimi ng'alina ekitone eky'okuvuunula ennimi. Mu kuvuunula okwo, naffe abatawulidde oba tategeereza ennimi, nitutegeera kiki Mwoyo Mutukuvu kyagamba. Mukama yeebazibwe. Obunabbi olumu bubeerawo buyinza okujja ng'Omwoyo Mutukuvu yatuwa ekigambo ky'okwogera, ng'akyogerako ekyo ekintu ekiriwo ku kiseera ekyo. Obunabbi bugamba ki? Obunabbi bujja nga butukoowoola okugondera etteeka lya Katonda. Obunabbi ekyokubiri bujja nga buleeta ekirango okutuukiriza ebyo Katonda bye yasuubiza. Kyengambye oyinza okuba nga wafuna obunabbi oba ekirooto, naye oluusi ng'obuze, era ekigambo ky'obunabbi ne kikomawo ng'akinyweza ekyo oba obunabbi obwaliwo bugenda kutuukirira wadde wabaddewo okukola ki? Wasileyi okulwawo.
Katonda bw'aluwaawo kigamba nti akwerabidde. Ky'oba olaba ekiseera kituuka Katonda n'ajjukira ekigambo kye kubanga y'alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Buli kigambo kya Katonda bwe kijja aba akitaddeko essira. Ate ebiseera biba ku ye si ku ffe. Oluusi twagala ekintu kikolebwewo kati na kati. Naye n'agamba akyali mabaga ngenda kukikolako naye si kati. Obunabbi ate ekirala obunabbi buyinza okulaga ebintu genda kubeerawo ku mawanga. Nga kati omulembe gwe tuliko guno waliwo obunabbi obwasooka okujja nti ono pulezidenti wa Amerika bw'anabeerawo agenda kufuga Amerika ebisanja ebi. Ate ekiseera ekyo yali nga muntu wa bizinesi, ebya politics nga tabiriimu, naye ekigambo nikijja agenda kufuga Amerika ebisanja bimeka. Era obunabbi obusooka ne buyitawo n'afuga. Bwe yagwa nga bamaze okumubba akalulu, abantu batandika okubuusabuusa. Naye Katonda kubanga ayimirira ku kigambo kya nabbi we omutuukirivu n'akituukiriza. Olwaleero Trump era azeeyo mu White House. Wadde nabbi yafa naye obunabbi bukyali bulamu. Mukama yeebazibwe. Obunabbi bwe bujja buba buzze. Wadde yakuwa obunabbi n'afa, obunabbi busigala nga bukola ki? Nga butambula. Ky'oba olaba nti obunabbi obuli mu kigambo kya Katonda tulina okulaba nti tubuteekako essira. Kubanga bintu bingi ebisuubize mu Bayibuli, naye oluusi abakristaayo abakkiriza tubisoma ne tubiyitako kino si kyange. Naye buli kigambo ekiri muno kikyo. Mukama yeebazibwe. Every promise eri mu kitabu kino kikyo. Hallelujah. Hallelujah. Mu Bayibuli tusisinkanamu era obuntu butonotono mu Bayibuli bwetuwooningako. Mu Corinthians 12:29 Musumba tusomereko. Abakolosaayi Corinthians 12:29. Questions? You can take for us the next verse. So you can move faster. Abakolinso 1 Corinthians 12:29, then 1 Corinthians 14:13. Abakolinso 12:29 Bayibuli ebuuza nti bonna batume, bonna bannabbi, bonna bayigiriza, bonna bakola ebyamagero, bonna balina ebirabo ebyokuwonyanga, bonna boogera ennimi, bonna bavuunula, naye mwegombanga ebirabo ebisinga obukulu, era mbalaga ekkubo erisinga ennyo obulungi. So kigamba nti siteeka nti buli muntu alina okubeera nabbi. So toyina okwetta kubanga Katonda takuwadde omukisa gw'okuwa ekigambo ky'obunabbi. Mukama yeebazibwe. Wadde tonafuna ekyo ekitono
Beno ogamba nze Katonda yaneerabira. Kyaba olaba nti waliwo buli muntu amuwa ekitone kye, bwe kyowa kyakuwadde nyweza ekyo kyakuwadde. Buyinza bulabirizi oba busumba oba bunabi oba busomesa, naye olaba nti kyakuwadde okoze ki? Okinyweze bulungi, okikwate butiribiri. Mukama yeebazibwe. Era mu Bakoliso sooka 14:13 era Bayibuli egamba nti tulina okuyaayanira ekitone kino ekyobunabi, kubanga kyo kisukkulumako obunabi bwe bujja buleeta okusumululwa. Mukama yeebazibwe. Amen. Buleetawo obukulembeze oba okulagira abantu. Olaba nga Bayibuli nga bwegamba abaana ba Isirayiri bali mu busibe. Omunabi ow'obulimba n'abagamba, bwe timuzimba timuwasa tunaatera okuddayo. Naye leero n'agamba muzimbe muwase, obudde bukyali, ejja kuba myaka 72. Musaba myaka 72 n'abeera ng'osula mu nsiisira. N'agamba nti na wano we muli muzimbe, ate mugenda kuganyulwamu. The thoughts I have about you is not for you but to prosper you. Wano we muli mujja kugaagawalirawo. Mukama yeebazibwe. Timupapa, ebiseera bikyali. So wabeerawo mwaga nkigambo bwe kityo ne kirungamya abantu abadde ku bunkenke. Ne kitegeera nti wendi watuufu. Wadde ndi mu buwanganguze naye era na wano Katonda ajja kutubeereramu. Mukama yeebazibwe. About 1 Thessalonians 5. Abasessalonayika 5:19 tulakuba 21 lugamba bwe luti ti temuziikanga mwoyo, temunyoomanga bunnabbi. Era kyekyo, temunyoomanga ki? Bunnabbi. Mugezengako ku bigambo byonna, munywezenga ddala ekirungi. Omwaka guno obunabi bwe bujja, togamba ate buyise muono buyise mwoli. Tomanya. Olwo Norman yali musajja w'amaanyi nnyo nga mulwanyi, naye nga alina ekigenge. Nga waliwo kano akawala akabaleeta nga baakakwata ka slave. Ne kamugamba naye boosi waafe oyo singa agenda Isirayiri, waliyo nabbi ayinza okumuwonya. N'abuusabuusa naye ne bamugamba ku lwaki togezaako. Bwe yatuukayo era nabbi n'amugamba genda onaabe ono mugaki, olaba omugga gwaffe guli wano, genda weepika mu mugga ojja kuwona. N'agamba ate ewaffe teri miga esinga kano akaga kano, ku lwaki nze nvudde kukira oba jinja. Nandigenze wali mu kira ninaaba, naye mukano akaga akatono kano. Ate era n'omukozi n'amugamba naye boosi, singa nabbi agambye oleete ente y'amaanyi ensava, tiwandigireese, naye kano ako ogenda okwepika mu mugga guno, tekikukalubiza. N'agenda n'anaaba ekigenge ne kiwona. Mukama yeebazibwe. So ekigambo ky'obunabbi kiyinza okuva wotasuubira. Katonda akozesa kyayagala kukozesa. Mukama yeebazibwe. Ono Balamu bwe yali afuzeko ekimama agenda what is cursing? Kukolimira abaana b'Isirayiri, endogoyi yamwatula gwe ojja kufa. Mbadde kugondera
myaka gyonna wali olabe nga nkukalubiriza obwo ng'agikubye emiggo egeganye okuyingira mu luggi ye nga endogoyi ng'erabye malayika ina ekiso n'agamba awo sijja kuyingirawo n'agikuba n'aligamba gwe onkubira ki tolaba ekindaba kubanga yali muzibe Katonda bwe yamulako amaaso naye n'alaba mu mwoyo alaba eno endogoyi emponyezza wali ekiso kigamba kikola ki kigenda okunsala mbadde mulambo kati awo n'agondera amateeka ga Katonda kanamugamba buli ojja kwogera ekigambo kyenkugambye oyogere wadde bakusasudde okera obunabbi obw'okusasulwa bw'otuuka eri olina okuwa obunabbi nga bwenkuwa olina okuwa ekiragiro kyenkugambye era bwe yatuukayo ne basimba ekyoto n'ekyoto ne bateekako ewongo naye teyawa kigambo n'akimu ekikolimira abaana ba Isirayiri wabula n'amuwa akakonge nti bano bw'oba bamega bayingiza ekibi naye essaawa zino teri kibi kyendaba ndaba abantu batukuvu agamba naye obona bamega leka bawala bo bammwe bawase batabani baabo batabani baabo bawase ki abawala bammwe awo bajja kutwala bakatonda baabo batandika okusamira awo ojja kubasobola naye kireeza nga wetuyimirire teri ddogo ewa Yakobo teri busamize ewa Isirayiri Mukama yeebazibwe ekyo kikyayimiridde bw'oba oli mutukuvu bw'oba oli ng'ogondera amateeka ga Katonda ddogo busamize bulogo tibusobola okukutuukako Mukama yeebazibwe era Bayibuli etugamba tulina obusobozi okugamba omulogo tobeerawo atajja kubeerawo Mukama yeebazibwe kubanga ensi eggulu ly'eggulu lyani lya Katonda naye ensi Katonda yalikwasa omwana w'omuntu tiwali muzimu kuyinza kujja ku nsi nga tiwali muntu agukoowodde ffe tuyita muzimu era bw'omuntu bw'agenda mu ssabo tobola basooka okuyimba ne bayita Mukasa n'alyoka najja naye nga tebanamuyimbira n'okumukoola tajja so omwaka guno ogw'obunabbi twagala kukoowoola Mwoyo Mutukuvu Mukama yeebazibwe obunabbi bwa Yesu Kristo obunabbi bwa Mwoyo ate Mwoyo Mutukuvu era essaawa zino nga tugenda ku kikompe twagala kuteekako essira nti tuzimba omusingi ogw'abaana abannatuddira n'abazzukulu nti bwe bagamba Katonda wa jjajja Mukasa si yajja naye Yesu Kristo yakola ki bwe bagamba Katonda wa maama ani yajja Yesu Kristo Mukama yeebazibwe haleluya haleluya so tugenda kuseera ky'okusembera ate nga tusembera ng'omukolo gw'obunabbi Mukama yeebazibwe okusaanyaawo ez'endagaano ez'abajjajja ze bayingiramu n'emizimu ekusazaamu ez'endagaano eziriwo ku bantu b'ekika kye bakola tuvudde mu Christmas abantu bangi bagenze ne balimirira bijja ne basamira ne bakola ki ne basala enkoko ne basala embuzi n'abamu ku abo babikoze bafiiriddwa waliwo omusajja omuntu gwemanyi ali bamaze emyaka nga 10 naye mu Christmas eno ne bagamba tugenda kukola emikolo tugenda kulabira amalaalo
ne bagazimba ne basala enkoko. Omuzzukulu w'eka yafa 27 era ennaku nkulu bazitamu nga baziika. Abantu bagenda okukola ebyokukola bigundi amalaalo baba bayita omuzimu gw'olumbe ate gudde mu kika gutandika okulondoola ani anadda ku bano who will be added to these ones. Entaana ne zitandika okuyita. Tugenda kusembera okulaba ente endagaano mu kigambo kya Yesu Kristo esazaawo zonna zoona ez'endagaano ezijja mu bintu by'ekika kye bakola ate nga tuliiwo.